Kazimba Mugalu lwaki bwe tukugamba okwogera ku nsonga ezigenda mu ggwanga Uganda ekyo kyoyogera oyagala tugamba nti Museveni mutemu tukugambye yogera ku kumenya abantu lwaki bamenya amayumba g'abantu n'ogamba nnyina obulamu abamenya batta n'abantu nabagamba wakati mu kwedifendinga omuntu ajjanga adifendinga nagamba bane temwogera ku kabaka bw'omuntu kabaka bajja mutta ani atta kabaka kabaka naye muntu talina buyinza okimanyi nti ndobeera ovumye kabaka gwe okimanyi nti mukumulwanira obeera omuvumye kati Kazimba Mugalu njagala otubuulire gavumenti batemu fere tunaba kukugambako nti yogera ku ADF gireke ejja kutta tukugambye yogera ku bakulembeze mu ggwanga Uganda ogambye olina obulamu ekitegezo kimanyi gavumenti yetutta nyina akatambi kaserwadda kensobola okukuba kati serwadda ne bamutta ekiro nyina akatambi kaserwadda kensobola okwogera kati ke yayogera ku Museveni ne bamutta ku ssaawa nnyezi ekyo ne muwulira nti serwadda bamusse weewaawo serwadda w'omundeeba naye ffe ne mujja ne mutusiruwaza tetukugamba ngako nti yogera ku Al-Shabaab tetukugamba ngako nti yogera ku ADF tukugamba kwogera mu nsonga za ggwanga Uganda wulira ebintu by'otubuulira nga ono jjanjaba omwana obulwadde bwa measles bwe bayita omulangira omuwe eddagala ne busooka ne bufuluma munda tebugonera munda ne bulyoka bufuluma ku mubiri era bwe bumukuba ku mubiri gwe buti ne bufuluma aba takyafudde Kazimba Mugalu omulangira gujja kufuluma gavumenti etta abantu Kazimba okakasa Museveni atta abantu Kazimba okakasa Museveni atta abantu nga bwe yattaani ogenda no bitubuulira Museveni owulira Kazimba bwakuwadde mu bantu Museveni otegedde Kazimba Mugalu bwakuwaddeyo oba naawe oliyo osinika businisi binnyo Museveni otegedde Kazimba Mugalu nti yakwetikudde akuwaddeyo sebo taata kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu webale nnyo webalire ddala gwe ekizibu okitubuulidde bulijjo ADF yetutta nedda omulangira gujja kubafulumamu tetwagala mulangira kugonera bwe kubanga gubadde munda ebbanga kati twagala omulangira gwonna gufulume measles ayiwe kati yenna ayiye ku Kazimba Mugalu bulijjo Museveni yatutta ye yatta ne Yona Lwanga ne Sipiano Kizito Lwanga kiti watubuulira bulijjo ADF yetutta tufudde Ssaabasumba Kawanga Mudde olwaleero Kawanga Mudde Kazimba Mugalu onnago Kawanga Mudde olwaleero Kawanga Mudde Kazimba Mugalu webale munnago Kawanga Mudde bulijjo gavumenti yetta abantu nange ebya Kazimba Mugalu byo byeyongera okulanda buli lukya era nga bamutabukidde waliwo neyagambye nti ye statement gye yakoze teyandibadde mbi nti naye yandikisirikidde nti si buli kimu tekyetaagisa okuba nga kikola ki bakyogera nti yandisirise naye abantu balina obulumi ku mitima abantu balina ebiwundu ebiri fresh ate gwe nojja n'obatagaliramu kaakati abaana kye bamukola era byo bikyali biwanvu bakyamwogerera ddala ebisongovu neffe tubaawo era onaamubuuziza nti ye abange gwayogera Ssekakiti yesimu naddiini naye nga yavuddeyo buli kaseera aba ayogera ku biruma Abanayuganda si munnaddiini ono si Religious leader waki abantu ba wansi abafaako nga tabayibalamye nti mujja kunzisa ono si munnaddiini munnange ekikwawula ne ku bannaddiini bannammwe abasinga birulu ononya sente zigula ddagala genda kuvumula nfaana kyokka tuyogera kulya masavu obusibe obukuli mugende bugenzi mbibwe mufumire basisita mabina ebintu by'eggwanga mubirikalo abasobola obyogera waliwo abamadiini abasobola obyogera ku Kazinda Miniyo nkubuulira waliwo abantu aboogera kale mwana abantu bano bafa katwabatyange edda bano omusanga ngambadde ekigundi bwaki bishop ng'ojja nakumutya omanya ali mwesa bano twalinangamu essuubi bano kubeera abatereeza eggwanga n'ensebo naye yeepalawuda mbu nina family alina kutuma mubigo obeeremu n'obeera ati bishop muli omuzina amataka abamu mwebujja wasinga okubeera ennyolo eyo mu bigo gye mubeera wasinga ennyolo
bofuna omwaganya ndo abamuseveni osiiba omusaba mmotoka mwe bamazi mulimu abantu abasobola okwogera ensonga ssemasonga tufudde oba basiraamu oba baki banzikiriza yonna kasita bakozesa kye bayita influensi yaabwe ne bafa ku muntu wa wansi nga bano bamasheegi abasajja babangawo nyiza okwongera abalala oyo yali muzaata ye kyegwamba teyatyanga kumutta tukolye ebitagwa twalwana so woti bwe mama mwalwana ekyani abatuma tebaliwo ekano tumulira ani yakusindika mu nsiko twali kusala kwagala kwammwe mwayagala kola diiru yamwe diiru yatoola emulidde mubiridde naye tulekerawo kukangakanga abantu n'okulwana nemwonoona kino lyetulagambako nemugamba twalwana nemwonoona kiri olaba omusajja omukulu otukuga nti abo ab'esudaani be batwalaganya tebalwana ekyo njagala okubategeeza tyenseri ejjabaleetera amawulire mu nsi abasajja bayogeranga gwe kazindaminyo si gwosoose weewa omulimu mukati oyogera baseremu akatabye Museveni akuwa emmotoka ogende mubigono nyo bakibishopo banozi n'amatako ogende mu basisita obafumita obubina muzadde aganda mubigo mugakwesi gane no gabumbujja obunja gamayuka bumayusi muzadde ebyana byammwe bino bitubonyaabonya ntenga byana byammwe mwe bakibishop okugeza abika gwoza ali negege ole gegere yali nabere baita luzi twalo egegere nalabe lya oli Yerusalemu yesiga black fruit mulika simanyi luzi yaga kubira Brian White na niyo mulire mu kubulira Bobi Wine enganga ye Yerusalemu yafuna omukazi alinga ntulege akagulu kalinga kankanjibwa akasusibewo ko internet mbusala zitolo ke kakazi akabi kalinga kakalabanda muna oli ku Bobi Wine obuulirira mazi gwe kitamani simanyi kyakazinda mini simanyi luzi nawe mbodde ku Bobi Wine obuulirire gwa ye Yerusalemu mazi ayisanguze timba gwe mate kuwala byeki gwafu yokugaga bwa Bobi Wine bigundi byosibo bibotoka byasale byosibo siyo timba yero mbo palauda ulizo ogwa mu grade ya Bobi Wine gwe matako sebe nganga mbole ekola video ebulira Bobi Wine gwe mazaye Yerusalemu obulire Bobi Wine gwe mbwa nakazika kabikalinga maiti prina detunulide mbizi gwe mazigwe matako gwe nawo obulire Bobi Wine gwe mazigwe kazanyikirizibwa ku TikTok ulire nagisi basebani banyabo natenza ulire nagisi basebani banyabo natenza Abraham Luziba wasala Rotarian njagala kwogera ku nsonga olunaku olwaleero nga nkubiriza bannayuganda bonna okubeera n'obuvunaanyizibwa baganda baffe bali mu opposition n'abavubuka bali abatulaba mulekeraawo bwe mubulwa content mumulwa ebyokugamba abantu mwawagawagawana abaana mu byobufuzi abalala bamalize bafudde abalala bali makomera famire zasasika n'ebirala bakulembeze bamwe kibakula kusalawo kubaleka mu mabuusu ne bagenda mu Amerika kweyagala si mu bubi muganda wange Kyagulanyi si we batwe bakulembera banno gwe tuyina ne lweyiteeyisa Bobi Wine mukamwa gwe mazi ku Bobi Wine bwali ne byalinako tuli bifuna gwe matako ne woli ba Uganda ejimalawo oyo akubba bannayuganda kalinze nno kankubuulire kankusibire entanda gwe matako I know you want to be the next Brian White. Ojja kufundikira bakusibye. Ojja kufundikira bakusibye. Mbugwe na wise Bobi Wine mukamu. Apaka na kazi kakulinga omuzingo onyo. Neto manyidwa. Gwo kati obulire Bobi Wine gwe mazi. Gwo akera ku matale ye Yerusalemu. Gwe mbwa. Inagiso obunagisi gwe nawo teke Bobi Wine mukamu ako gwe mazimbu mwe grafuna sanje basa wa Museveni. Tunulira amazi gwizimanyi mu gweruzingo utango to okubulira Bobi Wine gwe chokola gwe simanyi muno mboli mu wale kicha gwe mataka ginda twaro zireka kalabanda ko tuddamu na tumanyira gwe naye muno simanyi muno wa Bobi Wine amagezi ko manyoko mwagenda doleka wana abana kuliko omwana wa nnyoko wala kubiddo omulanga nti nyamba yatulika wana
bwaba bulirira America kikwatirako break food yakubuze wa battle boye kusa skin storage nkubulira muganda wange sejja kukuba tobamati ndo inana obudde obwesiga ebizigo ojatanikanga kwewawuza luwawuze nkubulira gwe mazi tudda muyisa Bobi Wine mukamwako muganda nge sistekezo gwe mazi muddeyo gye mufeerera ebintu byammwe ebyekisiru ogezezaako nnyo okubeera owakabi mu Uganda ne Uganda yaggaana tejja kukkiriza wajja nakatiba kafu mukati obuulirira Bobi kazinda minio nebino ebyanda byammwe bino ebiwumpuguma bino ebisome biruzzi bye muzadde wano twagala obbategeeza temutubuulira kyakkola Munimba temwogedde bulimu abantu abasobola okwogera si gwe osobola okubeera mu position y'ababufuzi asobola alina leeyogera ebintu ebifuga emmotoka zaafuuka motoka oba mujjukira ne speech y'omugenzi Helen Nakimuli bano juzi ng'ali e Mengo yayogera ku statement eyo n'agamba nti kyewuunyisa nti bannaddiini abamu batya okwogera nti bagamba nti bwe naayogera tebanampa emmotoka bwe naayogera tebanwani nti mutya okwogera amazima naye nti amazima gali kufuula ow'eddembe mu spiiki ezezimu ku spiiki ezasembayo yemfasayizinga ku nsonga eyo naye omukulu yakawangamudde byonna nga bigenda mu maaso ono avuddeyo n'atabukira Calvin Kayanja oluvannyuma lwa Honorable Helen Nakimuli okufa yavaayo n'akola akatambi n'agamba nti bannakibiina kya NUP mwogere amazima nti muleke kulimba abantu mu buhonalebo yabadde ajja mu lubuto ono wagambira nti kati singa famire ekutwala mu kooti olina obujjuvu bw'ojja mu kamera n'ogamba nti twogere amazima nti omukyala yafudde ajja mu lubuto gwe walimufulisa oli babadde bbaawe ng'okimanyi nti ali lubuto gwekimanyi nga famire y'omukyala oyo esobola okukwata Calvin Kayanja n'emutwala mu mbuga z'amateeka ate n'emuvunaana mwogenderera ebintu bye mwogera ku media kuno naye oba oyagala nnyo kabampaani waliwo olina omumukomya olumu osirikeko bane ebino ebizibu byemula ati wekigwe waagundi leka kujaganya nkya kiriwuwo muleme kulowooza nti mwe muli byuma nti mwe timugenda kufa tuba timugenda kufiirwa gweokuvaayo n'okola statement egamba mbu yadde ajja mu lubuto olina obukakafu obwo obulaga ti yadde ajja mu lubuto kyokka musajja mukulu akutuse n'ekiwalaata naye yayogera ebintu ebitalinaasa naye nga naye ayina abaana avaayo n'abalaga n'obbalaga nga alina effamire ye alaga ali mu kujaganya nayo abantu balina ennaku ku mutima gyabwe omuntu waabwe afudde gwe ng'otandika kuvaayo kwogera bigambo weebityo kubanga waliyo obusente bwe bakuwujja oyogera ebyekisiru Calvin Kayanja nga bweyagala famire yo noono omukyala omwana we wabadde amwagala taata we wabadde amwagala ebintu ebimu bannaye tulondengamu nga twogera tuyinza okuba ku intaneti kuno tulinako abantu abasezi nga bo beesunga kuli abafudde ensonga lwaki bajaganya nnyo nga abantu bafudde wakati gwe weewuunya ofunamu ki mu kujaganya ng'omuntu afudde omukyala ngwe yadde atalina muntu gwalumbagana ng'azanya ebyobufuzi bye biri simaati gwoyinza otya okuvaayo n'oteeka ekifaananyi kyewali n'otandika okuzina amazina kyokka nalabye nga mukabasinga n'abakazi nze neewuunya abakazi gye mwajja emitima kwegamba ate gitaabanga gy'abakyala omukazi ye muntu asinga okukwatibwako kubanga atereka olubuto buno mu lubuto amanyi kyayitamu mu kuzaala naye omukazi ng'olina n'abaana ku nsi n'ovaayo n'ojaganya nti omuntu afudde ne banne waliwo ebintu ebyewuunyisa mu ggwanga lyaffe Uganda ate ng'ojaganya ku muntu atalina buzibu kubanga waliwo abantu abalumbagana oluusi oli abadde aguma abantu abadde abakosa nabo ne bagamba obadde otukosa katukole bwe tuti naye mukazi wattu Helen Nakimuli buli ssaawa abadde nga amwenyereketa nga tavaako kamwenyo nga kiki yakola ekibatuusa ku mbeera eyo kyokka no n'otunuulira munnaye abajaganya era abaseka n'okuseka n'oseka kati abantu nalabye abantu abali mu kujaganya nga mwerabidde nti Nakimuli yafudde naye ku nsi yalisse omwana omu Nakimuli abadde mu baka palamenti okumala emyaka 5 Nakimuli omwana we tagenda kubonaabona mu nsi ekyo nkibabuulira ekisooka famire gyavamu yennyini egundidde si ey'abakakyere Nakimuli omwana omu ku nsi asobola okusigalawo ku byobugagga byabadde alina n'asoma ate n'aba bulungi naye weewunye gwakyali omulamu nga te naawe olina essaawa ye ey'okufa gwaba woofiira wano ogenda balekera ki kubanga Nakimuli essaawa ero tumwogerako kubanga abadde w'amaanyi kati gwe weewunye woofiira wano gwani agenda okwogerako era bagenda kwogerako ku mukululo ki kubanga newo n'okisekera Nakimuli akusooseyo busoosi okufa njawulo okusookayo Nakimuli yali ku mukyala wa Waiswa Mufumbiro ng'amusizika nga tamanyi nti omu ku kibiina ate agenda okuddako obwe bayita obulamu gwe waleero oseka oteeka amannyo go ku ngulu naye enkya naawe ogenda kufa oba ofiire omwana oba taata oba maamawo oba jjajjaawo oba wali ofiiriddwako n'omanyi omuntu ky'oyitamu waliwo ebintu byemulina okwerekereza si buli kimuntu oyagala bampandi
olwo bateetagisa kuwaana genda maaso ekifaananyi ky'olabawo ekitambula oyo mwami nti yakubiddwa peva n'ava mu bulamu bw'ensi eno era mbwabadde dokita w'abakyala naye yabadde addayo ewaka ndowooza oba yagenze leeti oba ekkuba mwe yattidde abasajja ne bamukuba peva n'afa. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Nga tweyongerayo mpola mpola mawulire ag'enjawulo tweyongera okuba nga tukutuusaako abantu nga balaga obutali bumativu ku ddwaliro nalyo lye tumaze okuba nga tuwulira nga waliwo akonfaminga mbu eddwaliro lino mbu ya Haruna Kasolo era kakasiza n'agamba nti Haruna Kasolo ono y'omu ku bantu abasinga okulwanyisa Helen nga tayagala akomewo nti naye bambi mukazi wattu laba walwala ate okukakana ate ng'asibidde wannannyini ddwaliro oba bituufu oba nedda. Naye ono kayogere ku lipooti. CBS Telefayina nze njagala muntegeereze Dokita Frank Asiimwe Pulezidenti wa Uganda Medical Association nti abe mugumu. Bino by'okutugamba mbu ffe tube bagumu ripooti mugenda gituwa mubeere bagumu ripooti ffe yaffe twagifunye tewakyali ripooti gye mutuwa kasita twamutwala emulago n'asulawo ne mumala omukolako be mumukozeeko ku makya ne mugaana otuwa ripooti ffe yaffe twagifunirawo twamanyirawo nti mwamusse kati mubeere bagumu temubaako nakweraliikirira temuteekamu siyansa timugenda kujja mutuwe ripooti yammwe yonna mulowooze nti no tuyina kye tugenda okukola mube bagumu. CBS Telefayina tegeeza Frank Asiimwe nti abe mugumu tabaako nakweraliikirira tatuwa ripooti ye kuba ripooti twagifunye ekyasse honorable tukimanyi nti no mmwe mwamusse as simple as that tekiriko kubuuza tekyaliko kubuuza yenna shege gwe mukoze okuva ku nfaayi kiragirawo kyova olaba ne Simon Byabakama yayanguye mangu bukyanga kibaawo leero bwe kyabaddeyo Simon Byabakama okwanguwa amangu okwogera ku mubaka titulina okuzaawo omubaka omukyala ow'ekalangala kuba ekifo kiba kiri kikalu nga titunnaba kulayira temuba ku bunkenke mube bakakkamu ripooti twagifunye mwamusse naye nammwe mujja kufa mwamusse naye nammwe mujja kufa enensi tewali wagenda ginogako bikoola abimaleko tugenda birekako tugenda kufa fenna it's just a matter of time tugenda kufa fenna so kati temubaako nakweraliikirira busimanyi tube bakakamu awolereza n'abasawo tosobola kubeera nga gwasiimwe bulijjo neebuuza lwaki lweti y'Abannayuganda abafa ekyeyonoonere we batyo eri ku rate nnene nnyo ku supiidi nnene nnyo kumbe nga pulezidenti wa medical simanyi Uganda Medical Association yasiimwe buli wamu mwayingirawo buli wamu tewakyaliwe mutali ye lwaki nga temuyingirawo awo ku biwoowolo bye mwagala nga mwagala obutaago bwaffe nga lwaki temuyingirawo awo kuba kati awo wali ka bizinesi awo era mwali muyina kuteekawo wammwe kyenva bula bulidde yewa awatali bammwe buli omanyi nti nno wano wayingiza mulwanawo ne mufunawo buli awayingiza mulwana ne mufunawo bonna mwasensera wogenda ku mazzi mwajjulayo wogenda mu revenue toyoya mu revenue biringa bikere ebiteevuunya buteevuunya uwa kati we ndaba nti gwasiimwe gwatuwandikire n'ebbaluwa mbu tube bagumu ripooti mujja gituwa mugyesigalize twakitegedde mwamusse okitegedde twakitegedde mwamusse kasimu kavuze buvuzi ne mugamba nti temumukkiriza kutunula omuntu gwe mwadde mumaze okukolako operation nga mugimaze bulungi nga mugimaze bulungi nga namwe mugamba nti yabadde successful operation nekituuka ekiseera n'agaana okukomawo yes kyonna kye mwataddemu ne mumuzikiza tukimanyi mwamusse tetukyalina ripooti gye twetaaga ekirungi ne taata w'omwana naye kenyininyini atuwadde ku ripooti eyiye kati eyiye gyatuwadde gye tukonsidaringa n'eyammwe n'ebyabalala abahonorable zaako ebiki byonna
ne tutambula ne tujja ku postmortem yammwe ne tukonkludinga tewali saaside mugwe mwina mubeere ku bunkenke amini mubeere bagumu temukubagana mubeere bagumu kitegedde ali na nyini ddwaliro information buli emu yavudde ani alikulira mukyala wa Kasolo kati kwegamba temwetaaga kutubuulira ekintu kyatambudde kitya mwasucceedinze mukujjawo omwana wa munnamu mwasucceedinze mukujjawo omuntu omulungi mu ggwanga ow'omugaso mu ggwanga you succeeded kati mube bagumu chill munywa myenge gyammwe muli embizzi zammwe tetubayinaako buzibu kiwulya mwali badde kati nga mucelebrating. You don't have to stress yourself over report. Tuyina report yaffe twagifunye ne mulaleeta report eyammwe teyina kyegenda kuzza tewali kyemugenda kuzza mu report yammwe mulirwedde okwogera buli kimu kyemwagala mutuwe report mumukomyewo musobola okujingirira buli kimu kyemwagala buli wamu mwayingirawo oli simanyi yekisimanyi kisuule ogenda omutu ya bonna ng'abooluganda bonna baveeyo kati neddombu ne president otuwandikira ebbaluwa mube bagumu temutya mwe ba CBS simanyi radio y'abamafiya ze sikyagiyita radio ya baffe ekyo kyavaawo kati nkiina mu bwongo nti yali radio ya baffe naye essaawa zino CBS telefayina simanyi CBS FM mwenna mwafuuka radio y'abamafiya TV z'abamafiya mwenna temukyalina kye mutugamba mwamuse bali kubanga wekumidde ku NCK TV wobali mukwano nga tuna subscribinga kikadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tukyalina amawulire mangi nnyo era tujja kubanga tukomawo n'amalala mangi tofaawo